Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 nga wetwogerera ebulambale okutuuka ku nsalessale eyaweebwa bannakibiina kya NUP okwetoloola eggwanga abo abaagala okugikiikirira ku kkaadi mu kalulu k'omwaka 2026. Wabula olwaleero abantu bangi abakomezzaawo empapula zaabwe wamu n'okukima empapula ku kitebe ky'ekibiina kinene nga baagala okukiikirira abantu baabwe. Era nga bw'olaba mu background abantu bangi nnyo ku kitebe kya National Unity Platform abazze okukima empapula nga mwe muli n'abo abakomezzaawo empapula okukakasa akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP nti be basaanidde era be balina embavu okubeera nga bakikwatira bendera. Abantu bangi bawazze era bawezze nga bwe bagenda okukiikirira abantu baabwe okubaleetera enkyukakyuka nga omulamwa gw'ekibiina kino ekya NUP. Katusooke tukuweeko ku bantu nga bawera. Ssentebe wa district asobola ebintu nga nze nkakasa banna wa Kiso nti nga najja chairman wa Wakiso district ebintu bingi bigenda okukyuka. Kyensinza otunula kukyusa ekifaananyi kya Wakiso district baleme ginowoleza nga district ejjudde ebinnya ate nga abantu bebasinga okuweemu mu buyinza akatataganyiza nnyo abavubuka abasinga tebalonze babakyusa mu register nembasaba wano wetugenda twesibe bbiri ffe nga bannayuganda wano bigenda babizibumu n'abantu bekatwe mwenna mbakubiriza tugenda mu kalulu mundabiranga ddala nze kansalabye kwasosaamu nti buli kimu kyenze nakyo kyekyo amanya nsigadde Katumba Keva Sempanji Luze abantu bange nsuubira kukola ku byembadde nkola bulijjo. Nze ndi promota w'abayimbi, ndi musajja ayamba ku bazanyi b'emizannyo ng'ab'omupiira, abasambi bangi, baderikinsi bambi, bonna ab'omukireka bonna basamba omupiira bammanyi bayise mu mikono gyange n'abayimbi bonna. Viper Ranking nze manager we, nze ndi manager wa Viper Ranking era nze musajja azze okwongerako abayimbi. My name is Nsula John, aspiring member of Parliament, Mawokota North Constituency, PG District. Madam Chair, I'm here today to submit my expression of interest forms plus other academic documents. I beg submit. Yes. Mubakomezzaawo empapula olunaku olwaleero mwe muli Munnamawokota North Honorable Busuulwa John oyo ng'akomezzaawo empapula eri akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okuzijjayo era n'agenda n'azijjuza n'ateekako ebyo ebyamusabibwa omuli obuyigirize wamu n'emikono gy'abannamawokota abo abamwesiga era abamukakasa nti no ddala oyo mutuuze waffe tuwangadde naye era okusinziira ku byatukoledde tujja mmusayiningira abeere nga atukiikirira mu Parliament y'omwaka gwa 2026 mugumu. Era olwaleero omukulu akomezzaawo empapula watuukidde ku kitebe kya NUP asanze emizira nga miyitirivu nnyo nga bannakibiina abalonzi be bonna nga bamulinze dda ku kitebe era bamuyingizza mu buwagizi obw'amaanyi obw'ekitalo nga balagira ddala nti no yasaanidde okubeera nga akiikirira Mawokota North. Katusooke tukuwe ku biki ebibadde awo wabula nga tetunnakutuusawo kali kaseera kali eri omukulu ng'akwasibwa empapula wabula katusooke tukolage nga omukulu ayingira ku kitebe ky'ekibiina kya NUP mu nkuyanja y'abantu. Wetuvudde awo Munnamawokota MP2B omuntu w'abantu Honorable Busuulwa John aweze nga bwagenda okukyusa Mawokota, bwagenda okulwanirira bannamawokota, bwagenda okubaweereza n'omutima gwe gwonna yeeweeyo okubeera nga akyusa Mawokota agifuule Mawokota empya nga ensangi zino oba nga enjogera bw'egamba. Katukutuseeko obubaka bwe nga awera eri bannamawokota era bw'atyo n'abasabye okubeera nga bamwesiga bamusindike mu Parliament mu kalulu k'omwaka gwa 2026. Busuulwa John nga Mawokota North Constituency olunaku olwaleero nkomeza pula zange tukuja mpaka Parliament Mawokota North Constituency
era manye bulungi nti NUP nga pate yaffe kyegoberera ground kikulu nnyo era bulungi nti pate card ngina gifuna abantu bamokota tubaweereze tugoba finito mu constituency mwonna tubagobe kubanga essaawa eno yagoba finito bantu bangi ate batiriddemu enkwe bakoze byabwe NUP to making sure nti President Kyagulanyi adda mu ntebe alayira wayo ensonga enkulu. Mu bantu ab'enjawulo abakomezaawo empapula okuli n'abo abazijjeyo olwaleero kubaddeko bannabitone omuli mwana mulenzi Obedi Lubega oyamanyiddwa nga Rain Munakatemba. Olwaleero bannakatemba nno bangi oba abayimbi bannabitone bakomezaawo empapula nabo bangi balowooza tebaasoma naye era nabo baweze okubeera nga bakiikirira abantu baabwe. Omu kutogeddeko naye abadde Rain gwe mumanyi nga Rain oyo akola obwannakatemba oba kazanyiikirizi ne munne Maulana. Ono nno bannakatemba bangi bamuwerekeddeko nnyo bangi bamubeereddewo ng'akomyawo empapula ze era aweze nga bagenda okukiikirira Lubaga South agituuseeko obuweereza obw'omugundu singa bannakibiina kya NUP banaamwesiga ne babeera nga bamuwa kaadi abeere nga agibakwatira mu kalulu akajja. Naye nga teweerabira nti oli ku Magala TV nange Simple Steven weza Simple Profile era nga teweerabira nti programu yaffe eno eteekebwamu ensimbi bannaffe aba Safety Transport bagamba gw'omuzadde ng'oli mu bitundu by'e Kasubi Namuŋŋoona Nankulabye Kikoni Bwayiise nga wonoonya omuntu ayinza okutambuliza omwana wo kumutwala ku ssomero tuukirira aba Safety Transporter babeere nga basaabaza omwana wo. Naffe no be batutambuza okubeera nga tutuuka mu kifo kino eno mu ngeri y'okututeekamu akasente okubeera nga tutuusaako buli kimu ekigenda mu maaso wano ku kitebe ky'ekibiina era nga bw'owulira emizira mingi nnyo abantu bangi bayingira mu kitebe wano eno okubeera nga bajjayo empapula zaabwe. Safety Transport abasangibwawa basangibwa wali eri ku Right the World Kindagati and Primary School wali e Kasubi. Gwalina omwana oba oyagala kutwala baana batwalako ku beach oba oyagala batwala kutuwa kusoma weekwate Safety Transport enamba zaabwe weeziri wansi awo ogenda beera nga obafuna. Kansooke nkutuuseeko mwana mulenzi Rain oba Obedi Lubega ng'awera okuweereza banna Lubaga South. Nabitone tulina enkizo y'amaanyi mu kulembera ekifo ekyo ekya Lubaga South. Naye this time round Rain omusoyisoyi oba Lubega Obed nvuddeyo kubanga kano kekadde kaffe abavubuka kekadde kaffe akokukolerera eggwanga lyaffe. Ssaabasajja Kabaka yatugamba era yatukubiriza abavubuka n'atuwa omulembe guno n'agutukwasa n'atugamba tweweeyo mu busobozi bwaffe tulwanire eggwanga lyaffe tulikulwakulanye era tulwanire ebiseera byaffe ebijja mu maaso. N'olw'ensonga eyo ndi mumalirivu nnyo ndi mweteefuteefu nnyo nina ebiruubirirwa eby'amaanyi nina obukodyo bwe ngenda okukozesa nina ebintu mutwe muno bye ngenda okukolera abantu b'e Lubaga South kulabanga ekifaananyi kya Nansana ekula ku sipiidi eyaggulu ng'ekulira kolona nnyo n'abantu. N'olwekyo abantu batusoberemu bingi era ekisanja kino tugenda kubeera kyakugesebwa okulaba nga tukyusa Nansana okulaba nga tugaddawo kutofa. Yes, balina kye bakozeeko ekitonotono abaddewo naye tugenda kwongerako okulaba nga ate Nansana edduka ku sipiidi eyawaggulu okufuna basaries abaana baabwe. So tuzze okutereza lwengo ate tumanyi nti Katonda ali ku saidi yaffe. Olwaleero bali ku ddembe ekomezaawo empapula era Mukama mulungi banzikiriza obuyigirize kyekyo katugende tusabe Mukama kaadi bagituwe tutandike okukolera bannalwengo kubanga n'akalulu tugenda kawangula. Tulabanga kaadi ya ground bannalwengo basaba ki mu nsonga y'okukwasa kaadi? Bannalwengo beeyogerera kana akalulu k'ekyalo tekalinga ka kibuga nti bw'onookeera n'oyisaamu eggaali mu tawuni abantu ne bagamba nti banaakulonda. Nedda, akalulu k'ekyalo si ka WhatsApp, akalulu k'ekyalo ka ground. Mu ngeri y'emu nno bangi ku babaka ababadde mu paalamenti nabo bakomezaawo ssebo empapula bazzeemu okusaba ekibiina kya NUP kibeesige nate kibongere kaadi kibongere fulaga baddemu babakiikirire mu paalamenti ey'omwaka gwa 2026 oba mu paalamenti ey'e11.
okono nga kubaddeko omukyala Goretti Namugga. Omukyala oyo munnamawogola emunyenye y'emawogola y'omu kubakomezaawo empapula ze ng'ayagala ekibiina kiddemu kimuwe obwesige addemu akiikirira abantu be ab'emawogola wamu n'ababaka bangi. Tulabyeko omubaka ow'Ebusujju Mityana naye ajeeyo empapula abeere nga aweereza abantu be. Abantu bangi nnyo abajjeeyo empapula era nga tusobodde okwogerako nabo tugenda kuba tubakuwa nabo owulire biki ebyo ebyenjawulo bye bagenda okubeera nga bakolera abantu baabwe mu bitundu byabwe. Naye nga sigala nga okyali ku Magala TV, bingi tugenda kuba tubikutuusaako kasavu kanyama. Anti Magala TV okumanya we kutandikira. Nange Simple Steven with a simple profile. Bebandeeta mu parliament bebalina obuyinza era nnyongera kubasaba mandate bongere bannesige mbeera omubaka abwa parliament 226 231 naye nga byonna kye tuluubirira yesemba bule egatta bannayuganda kwe kufuna abakulembeze national leaders, si bakulembeze abagoberera ebibiina, si bakulembeze abayisa amateeka agatulugunya bannayuganda. Era kino kigamba bannanga ab'NRM nga bateekateeka okudda okukulembera abantu ffe ng'abanupu tuli beetefutefu okuleeta obukulembeze obulimu ensa, obukulembeze obutaliimu kyeyagalize ayitiridde okwerowoozaako ng'abantu. Nga bw'oyingira ekizimbe kye bayita parliament omanya nti eyo parliament y'abantu so si parliament ya mukulu Museveni n'abamuwerekedde. Ino ye Magala TV, okumanya we kutandikira.